Bannaye olwaleero sawa ndi kwali najibu olwaleero tuli ku birthday kichokola ekyo sewo tuli ku birthday ya mwana eno birthday obo birthday oli wa mukisa okubeera judde emikisa Sharif nagamba ka sex in the morning kaleeta omwana omuwala so you got omwana omuwala what kale kiyo kale ngamba nti kale you adopted her and you don't want me to send it you was sex you adopted namunywa ogambye ki ono omwana salawo kimu kwata kamera obuyagala mmere kuba nkulaba negwe olwayo tulina omusamaze ku birthday ya princess wala wa divorce awezezza kwanuya yajaga yakijibibanzi Eva mwattu mwana kyali awajja ayongere muno obutunda mu jjaga y'abagenyi so Eva omusama gwe mwade mulowooza yabombye yatuukidde mu masavu mwattu jangu bambi ekyo nno kiwala kyange kyana kiwala kya bulenzi kyabuwala kyeru bwe tukutuku temuli kizigo muyinza okirabirawo ne mulowooza kya kizigo annange naye nga bambi leeta ka juice mwattu naye nga baaba kulikayo navuddeyo omanyi wootabadde amasimu gakubirwa nze simanyi lwaki bakubira nze nnyo muganda wadde oba tadda Sharif wadde owulira otya ng'omukulu bagamba tadda bambi wabeewo kawa nfunira ku kijiiko mpuute ku supu waliwo jiiko amufunire ku jiiko njagala kuwuuta ku supu ono megwe nga supu mulungi mwamufumbisiza faaji nyanza faaji manyi kubyo gyokulidde mu katale waliwo omuntu gwe nagamba nti mpa ku kijiiko mwattu leka nejiiko naye najibu agenda kulya nga kusanga 12 awo tumaze twamuyise dda naye nga gwe enyanya za faaji engeri gyokulidde mu katale ntegedde faffe twaliko mu katale ng'enyanya ya faaji ebeera katale nnyo kati atamanyi bintu byakufumba yazalawo enyanya ya faaji enyanya ya faaji ekola enyanya ya faaji ogimanyi kati oyo mwana mufumbi oyo mufumbi webale tebamanyi buli muntu ali eyo nga tebakukolera nko ku nva za faaji tomanyi tebannakufumbira abakyala b'omwowina awo bafumba enva ne bagamba emmere y'omwowina ewooma faaji nzolo nalinga katale awe nakawa nga mudawa waliwo abajja twagala what are these bisobola bano kweri ono azaagala nnyo nenanasi omukwala ayagala enanasi webale nnyo oyo mwana ali singo talinaako yodde alina omusajja alina omusajja munsoji wayina enyanya ya faaji etambula nnyo gende nakawaawo toyogera nnyo aji jangu kwateka supu nga sinakataganjira nnyo omuntu alabe enyanya ya faaji ekola etya ka supu bagiraba enyanya ya faaji tunuzaako eri ka supu leeta bamuleetedde yanajibu eno yanajibwe eno kati bakagireeta leeta ejaga giteete waggulu Sharif giteeke waggulu leeta kajuisi we kali mu budde so kakati ekisookera ddala sooka kulisayo omusajja waffe ono we'll be back mumpadde ekijjulo we'll be back kati go you a good friend tukulisizaayo tukidde ate mu masavu manzaali gano bayita amanzaali ne devotion challenge nze ate kyaki devotion challenge nzeemu ate kyaki Sharif tukole birthday ya Henze Mutungo wali Waland Road mu Lujja tugenda kola birthday ojje kati kye kyamaanyi kiri ku birthday
anti no birthday ya muwala wo nzo chimanyi sikola nko birthday ya Haynes bwenti simukolera nko birthday bwenti nze kati badde ya mwaka guno ogusookera ddala bannaye temulowooza nti abaana b'obuwala gye bali batukolako naye n'omwana Allah akuyamba ofune omusajja omulungi ate akujolonge alina omusajja talina oyo talina omusajja nga tayayogedde yani bamuyitani omwana bamuyita Esther Sharifu nadda tansobwama esi ate yeggwe ono alina omusajja abasajja nyina bansina musajja ni mwana wawala nawe ndekaana osooka okwongerako Sharifu waali ne mutumeeko kati mutumeeko kuba lisingo nabo bajjeko batugabuleko ebintu nedda baaba oyo nedda oyo muto nedda ndowooza owulira anti jasi annange mbadde ndudde owulira ku muntu asala ku linnya eryo jasi jasi ono mwana waani ngaafaanana divorce obadde oddawa ebadde egenda makinde n'ekyama paka namasuba kuba ndaba ng'eva Ntebe egaali eyongedde okukyukira ddala bamufumbye bulungi nebwe ina experience mu kuliisa engalo nze bwe ndiisa engalo ndya emmere bwe ndiisa engalo ndya emmere bwe ndiisa fooko singa yantafuna woteeka kamera bulungi obyo otandika okulya naye sigaleko yaluddewo okujja kibonerezo namba 1 baneiba bo nga bafulumiza obutebe ebweru batudde batunuulidde eri waggulu tembawadde ku mmere totunulayo mubasindikireyo mubasindikireyo newekiba mubaweeyo ekigirasi kya juyisi awo bulijjo tebafuluma bweru bwe batyo naye ssebo leero batudde ebweru kasasitunuddeyo batuleke bagambe kafe javazi yagituwadde tugirangidde bulungi tuli kalango balya birthday tebatuyita muleseyo temutwala juisi waffe mwana kyali awo atuweeko ku peti tusiimuleko wano zino ziba savieti savieti wammale kalungi byonna byonna bye mwakoze mwasiisa enkoko ne juisi olaba kino ekisambi like ali kiri boyiro sikisiika nnyo kya boyiro kino like sikisiikeko yadde musavusavu enkoko yekoledde savu yaayo enki enkoko baaba kirina gundi kirina kyewandiise nga like kisava ate kiwoomu omwana aleese bambi inaye n'obwolo bambi ajja kwesimulya muwe musajja talina kwesimuula munnange obuli mu Kampala sinikira mulya ebinnyo sinikira naye jasi empisa zeweekoza wano ŋŋenda obuuza muko nga sizookola empisa lina zizagaza tezinayo zitwala mwina naye mwinambi bamama baffe bazikola tebalina kye baafuna igwe omwana afumba kabulu ettooke nno wandigenze pula kwalu mpoza omuceere gulimu ennyama jako ku ttooke wano omwana afumba ka ofulaya baaba nkoko giwulidde owulya royco garlic done onions done tomatoes done curry powder done byonna obiwulira nga biri done bambi webale maama wange omulungi oyo maama wo
Ifungo muzamu. Akubye ebigaso ejuice bibiri. Nataka n'omuceere. Naye nga bye bikyali awo muganda wange. Bungereza abadde atya? Bungereza abadde mulungi. You have enjoyed. However, it's colder. Wanji? It's colder. Wanyogoga. It's cold. You mean winter started? No, we're in autumn. Autumn. What is it? The autumn is starting. Naye gwe lwaki abantu baagala osigala e Bungereza? Good life. Omuntu bagambye nti singa bambi kasajja katusinga kasigalayo. Olowooza lwaki baagala osigale? Nange baŋŋambye. Obe bulungi. Nze anti kasa waliwo yandabye nga mpandiise ebbaluwa y'okulekulira omulimu n'aŋŋamba twabategedde gwe ne Alan mwenna mwafuna visa. Zakubomba. Mbu twafuna visa. Pezi naye bagobye ku telefayina. Sebo nze nawumudde. Wawumudde amawulire. Bwe bakugoba. Wafuna kibalwa kibakuntumye. By the way, n'omwezi ogujja abantu basobola okundaba nga nzire okukola ku telefayina. Era olwofaki omwezi ogujja bwe munda ku telefayina temugamba nti ate kiki. Sharifu ng'owumudde mama. Sharifa yaganye omuceere. Olaba amatoka akubyeko. Tomanyi walusa. Ate era n'omuceere omusiike gutulalusa. Akacere go katemeddawo makati. Sharifa akuba akamere. N'ebigiraasi bine ebya juice. Ate mwatukoze bite mwagamyeho gani. Naye nga just nayagadde naye muwala muto tumukoleyo ka birthday ka 1 year era ne tukakola tutya nemukakola bambi tukakola but that's nice so nekubirako ba big boys abakuba akamere nga bakaliisa engalo nemujja nyamajja amapanga nalimu omusayi gwe butambala oli mama wo wasiwe butambala nawe oli butambala ebutambala etava muto eri yennyini wava envendiiro ninga gyosunamu ettooke muganda wange nengeri gyayoola empadde nnyo ekyokuyiga yalirako ku lujjiriro segedde anti engeri gyosunamu akamere empadde nnyo ekyokuyiga ffe twakulira nnyo palisa twalinnye palisa kati palisa waliyo kye bayita atapa kyekyo era oba ogamba mama engeri yakalo omugamba mama sirya atapa twalina epalisa omusajja nga bamuyita etakojo bamuyitani etakojo nga ye etakojo kati etakojo nga terikodinga kamera eyo ojja kufunamu obuzibu etakojo ngaakola bino bya ddala eteeso twalinayo omusajja nga bamuyita etakojo etakojo Bernard mpa ku mucere nga bweyogera ku etakojo Bernard ng'akuba kye bayita atapa kati etakojo nga ye bw'alya atapa jjukira eri egundi soroti ne palisa atapa bamuteeka ku lujjuliro tekaawo ne omena palisa kati asinga speed tosobola kulya atapa ngo yo slow anti atapa bamulyabe bati like what mpozi epalisa wewali gogonyo constituency wa Derek oloni Derek naye nze njagala nkubuulire etakojo
nga ina speed twagenda ku mikolo nga gye mikolo gye epalisa nga bateeka omuceere ebiki biki naye atapa abaayino baako etakojo nga atwala akalo baaba laba oli agenze kwebikka ebyo byakuntamyako omanyi nti emmere eno temaze eddakiika 10 ku mmeeza jangu lyeko pozo ina lusaazi mali nakola jangu lyeko kamero ne bakanana nemmeno terina kijja kukola oba kalusako kalinga kakimu kasosola mu byokulya emmere egonza emmere ekuletedde n'otulo oyo tukyali eri nga bamala okulya anoonya shawa weeri njagala sooka kunaabako bannange njoze ku mmere naye abantu abagala okunaaba Sharifu oyagala okunaaba winaabya nebitamukwata Sharifu ate afunayo ka shawa naye ze kazi wajja kusangamu obuzibu kunaaba nnyo tebampulira naye nga si kirungi kunaaba nnyo si kirungi naddala ku musajja omusajja nga anaaba nnyo atama omusajja omutuufu olina okuba nga oyosaayossaamuko kunaaba okutuukiriza kalakita z'abasajja omuntu okumanya nti oli musajja tonaaba buli lunaku bw'onaaba emisana tonaaba kiro bw'onaaba ekiro tonaaba emisana bw'onaaba kumakya tonaaba kiro bw'onaaba ekiro tonaaba emisana naye omusajja ne weenaabya ku saa 12 ez'okumakya n'oddamu ne weenaabya ku 7 n'oddayo n'ewaka ne weenaabya oli mwenzi buli olaba omusajja wo ng'anaaba aba mwenzi aba yennyise kanya tayagala awulire nti ng'awunya ekikolwa ekyo kiwunya babamu banaabakeeyeeyo akeeyeeyo kamanyi ketwakolangamu olweyo sigeeko ndowooza kakolangamu olweyo sikeke twakolangamu olweyo olwera bulujja babamu banaabakeeyeeyo waliwo gwe nasanga waliwo ku restaurant emu gye kabamba ki waliwo restaurant emu gye nasangako gayi ng'ali mu kinaabiro kya restaurant nangamba musajja munnange otya eddagala eva okunaba hajasi nina gye nayitidde ate nina omuwere ewaka olina omwana ewaka kati bwogenda n'oyitirako eyo olina okunaabako bakayita akeeyeeyo akeeyeeyo okanaabako notasobya ki mwana kati nali nnyingira bwe nti ng'afuluma nangamba atotya bino byabasajja bakulu bagamba akula yalogga naye nawe olaganya ku Jesu waffe bankweka bulumiro omusajja ng'ava okunaabako eyo mu kinaabiro ky'abasajja mu restaurant gyemmanyi ogitegedde ate gyo kerimu ekinaabiro alaka yatogamba aba zeewalalamu bw'amala okukwata mu nva ezo kati ng'ayitawo ku restaurant awo waggulu ewaffe awo wetubeera awo naye ne bamala bateekawo akuuma olaba nga kano akuuma kano akakebera abantu nga bayingira mu bizimbe ne bamala bakateerawo awo abasajja abafumbo ne bagamba buli musajja omufumbo akayitamu ne katakaaba nga tokiitingangako anti kafa tebana bakasibayo nenze kati kankikubulye kino nze ekintu kyesikola kwe kukiitinga girlfriend wange nakigaana kale mpulira muli eri nga waliwo omwoyo omubi andi ku mutima ngamba Alan kikole naye wate wabamu omwoyo ngamba Alan don't do it nze divorce obwenzi bwannema I love being with one partner bwe mmuta nenfata omulala okitegeera kubanga simanyi oliweyo abantu nga bakirina Sharifu okirina Mr. America nkuwulira like okubeera awo ng'olina omukyala ewaka
n'ogenda n'ofuna omuwala omulala kyannema Ne practice makes perfect. Okay. eki Kyakulema. Makes perfect. Olina okuba ng'okola practice ssebo oddeyo ewaka nga Jangu Sharifu leeta wana akatebe. jangu Leeta wano. ate jjukira sharifu naye ayina girlfriend we bambi amuwuliddeko ng'ayogera ebintu ebityo Mbu toyenda. nze senda mba nkola practice. Jangu eno kwata engatto. nze baira divorce sitera kukubira simu nga nkugamba waliwo n'omuwala neesibyeko naye I can't do it jangu nzije wano nze sisobola Otera okunkubira essimu bambi. Nenkujjawo oba olumu bambi. era olaba lwebatoze sharifu ajja nanzijjawo Okay. Era Sharifa ajja nakukima. Omanyi waliwo ekintu kyoyogedde ekyo nga kati n'abagenda okyaba banaye nga obwenzi si bali bulungi mu kutya. obwenzi bubi obwenzi ye monopole Monopoly oba ya polygamous polygamy. njagala oyogere kyoyogedde ng'ontunuulidde nti gwe tokola ki nze obwenzi bwannema ntunuulira nti okiŋŋambe tokiitinga ng'ontunuulidde akati nkutunuulira oli mukazi Ate lwaki omukazi? Oli Lwaki mukazi. omukazi? Gwe oli kati mukazi. okuntunuulira obutunuzi Are you a woman? katutwale Anti, tutwale nti nze kali akuuma k'ogambye kakebera kati olina kukatunula Kaiza kati nze n'okufiira. kuuma kati wenkaaba Ng'omanyi. Aha kati mutunulemu. ate okaaba ki okaaba ki ng'omuntu tayenda nze sisobola Otya. nze kino nkibabuulira tuli wano Bino tuwulira bibyo? Yes. Yes. nze ekintu ekiyitibwa okukitinga ku mukyala wange kyannema bayidawo kyenkumanyiiko ekyo nange Ekyaki. takiita What is cheating? like by the way? sleeping with another girl mpulira muli eri nga omutima guŋŋamba alan you're doing something wrong What is the fornication? fornication genda ku gogo Oli mufumbo, so tobeera mufumbo. Fornication inakuba mufumbo. Aha, no cheating. And you go with another man. ate nga muli mu fooni nze mbadde mmanyi okwewerako ku simu. Tetwebuzaabuza. Wama gwe Si ye tucheatinga si bwe kiri? Kati gwama gwe okola otya? nze nkola practice ntuuka okugenda ewaka nga njikiso Omuwulidde Practice omulidde makes biso bisala. Oba muyita biso bisala. ate ntera omugamba ne mugamba sharifu it's not good Don't cheat on your woman. I don't cheat on her. divorce you're a married man right Yes, bro. Wama for you do you cheat on your woman No. Yeah? No. gwe owulira otya ng'ogera cheating gwe ki ekikujja mu mutima ng'ogera cheating Tandika kulowooza ku mwana wo. yes Musobya. yes these are real men these are real men wama wama owulira otya Ngoine experience wali ogezezzaako kwate tubuulira. I've never tried Ngamba bwatugamba ntwala omutima gukugamba ntugenda okiitinga ne gugaana. Kati soko tuli kyali kityanga ng'omutima gwagala kutenguwa. abaana bajjanga baagala kunekola ki Kukutya banga. kuneesibako nze lumu omuwala yali ansibye mu ntebe bw'ati Nga kusibya kandowe. ye nenkubira sharifu ono essimu ne mugamba sharifu Ebyo byanyuma nnyo bya ddala. come help me Nga tayagala naye nasanga mutaka ali bw'ati. Gwali mwaka ki? ama Okuwedde. sharifu byayogera tebiriimu Omuntu atayagala naye nga wano wali sharifu By the way kisoboka. mpa juice Kisoboka. nga toyagala naye nga yansanga ndi mu jini nga siri mu saati baali Bali bakujjamu ne saati. baali bakwambudde. tebanyamba Nedda bakujjamu essaati. Oba gwe wagijjamu. banzijjamu essaati nemubuuza what are you doing That is rape. Bali bagenda kukwata. yes they wanted to rape me and I told the girl I'm going to report you to Zahara Eta juice.
n'olubuto Tewamulopa. Tewamulopa. I reported her to who? to Zahara. Mukyalawo Yes, nadde waka ne mugamba badde bankutte Han babadde bankutte. Nene. Nangamba who are would that? awunya mu chicken Mugamba baby muleke. kyogamba Yali agenda mutwalira mu wamusanga ali mu yali agenda mbeera ki? mutwalira mu Wamusanga free bamusibye? zone. Sajjange bali bamusibye bwe. Sharifu tosudia naye. ati gwatugambye nti bakusibira emikono emabega Namukubira n'atakwata. Nali najja so omuntu gwe basibe bayinza obutamu omuntu gwe basibye amagulu bali. tosobola kukubira simu n'oŋŋamba nti muganda wange Divorce. ndi eno bansibye Omusajja neesigala ng'anyimiridde ewamu bamusiba bwe bati emikono nga giri eno okugulu okumu nga bakusibidde ku kitanda ne kuno eno. Kazi Lairo gambe Arsenal obutatwala kikopo kya Premier League. kati awo Lairo. Arsenal obuyagala kutoja nasanga oyo. Gamba wallahi Allah tuyambe Arsenal emetwala kikopo kya Premier League bwemba nimba Nawe njagala Laire nti tochitingangako mukazi wo. Ha? Laira. Eki muno. Laira. Muno Laira. Endako. Allo Wait a minute. kaliyayo. Tochitingangako. Uliriza divorce. kalije For how long have you been seeing me? tumaze emyaka nga 2 Nga tweraba. For how long? Nze tuli myaka tukuze ffe. Kakati njagala ensi etulaba. Njagala omulabi atulaba. Olwaleero njagala otegeere kino mu bulamu bwa bulijjo. Okitegedde? Bw'oba oyoze sowaani oyozesa ki? sabuni Kubaako ki? akakuuta n'amazzi Basi. Kakati njagala omuntu muyigirize batya bwe booza essowaani ne zitukula. Onfuna? Omuntu yenna kati nga wano tumaze okulya. Eno essowaani ogiraba amatu gaba galemeddeko. Asujja ku mulamwa diversion. tusooke tumalize kiri wamutaasa wati wamutaasa kyekibuzo kiri mu ddiiro amujja mu migwa. naye gwe okimanyi kye kyali bakoze naliyako kyali wange Zigenda kuwera tulina okulaba Barclays Premier League. nawulira ko Premier League. Mbana akayira bali bamaze omusiba. naye kati gwe ono mumanyiko kikale ono wodda kigambo akitema ono yakola atya ono yakola atya Sina kye mumanyiiko. Akitegeera. naye by the way obwenzi si bulungi obwenzi si bulungi Kati nze kambabulira abasajja mwe mwenna abali eyo nga oyenda. Bibi n'ebizibu by'ogenda oggwamu. Early pregnancy. Ekyo kituufu. Teri akategedde museka naye temukategedde. Early pregnancy. keka ki Okuzza ku baana. sobola kwekale obimanyi gwe okufunyisa olubuto ng'omwana we akyali muto n'ofunyisa omukazi omulala Ale pregnancy. Buli musajja Ale divorce. omusajja omufumbo ng'oyenda bibino byogenda oggwamu ogenda ofuna early pregnancy okuzza ku baana embuto z'otetegese ogenda funa omukyala ng'alina double 2 syndrome. zeziriwa double 2 syndrome Double 2 syndrome. Mukyala we ayinza okuba ali humble. N'ogenda n'ofunisa omuwala omulala olubuto n'omugamba sirika ng'ayita sirika. nako kana kayimba nti nsaba tuzaaleyo akaana n'omugamba sirika Kati toyogera nze kyali kikutuuseekokko njagala nnyo okubuulira abantu lwaki neekuumye nnyo okubanga ssaawa zino ndi bwe nti nga cheating is not my hobby. Yeah, it can be a hobby for some men because some men cheating is a hobby. Kati kankubuulire omusajja nga tanyumira basketball, tanyumira Premier League, tanyumira mupiira, tanyumira basketball, tanyumira comedy, tanyumira kuyimba, tanywa mwenge ng'alina ssente, taswiminga, talina mikwano. What takes that? kakati syndrome zo tuzirabye when you cheat Yeah. Mbali nakabawaako bbiri. Things a married man should avoid. Nze ebinkuumye nga mu bufumbo bwo
ate omusajja yenna yiga okulya ku nanasi esala amaddu g'obwenzi tolide ku nanasi kitegede tugende maaso professor buli musajja yenna era bw'olaba omusajja nga alya ku nanasi omanya asala amaddu ga bwenzi enanasi yakuyambako kitegeeze oli mwenzi olidde enanasi sale ku maddugo kitegeeze oli mwenzi olidde enanasi sale ku maddugo gwe tugenda kujja mu sho togenda sobola kola shiraba kojja ate omukazi yenna ng'oyagala okutegeera obwenzi bwa bbaawo n'abakyala mbali bameka bemugabana ne bbaawo kola bwoti saba okwanjula saba embaga anti wabimaliriza gwe kasita omukazi yenna obanga oyagala okumanya does my husband cheat on me how many girls does he have outside marriage saba okwanjula saba ki nzija wandiika wansi ogambe nti saba okwanjula saba embaga bagenda kujja bwe bati those women you see saying wamma Eva wabula gwe divorce gwe omwana w'abandi gwe n'ogeza n'omukola ebyekisiru ffe tubeera ne divorce Eva tofaayo ono divorce ngenda mubeerako nnyo ngenda mubeerako divorce toddamu kukola bintu bya kisiru omwana w'abandi kati finally wamma mukyala waffe abo boolaba kukwanjula nga bagidde ku sayidi y'omwami naye nga bali please take a close eye abawala abakyala abo they're the victims yewaki abagenda otwala musajjawo tebamutwala balirako mabbali ne bakuddiza obakuumira kintu kyabwe era nze by the way nze abantu abasinga bakimanyi abasanga ndi mukyanga ne banayisa bro agamba divorce is this your wife yeah bro wafuna omukazi omulungi no obuwala namba abakazi bayegoza bati agamba divorce is that your wife nga kati ngenda kukubuuza divorce is that your wife yes oyo yeah chala wange Bambi how are you Bambi when divorce we balefuna mukazi mulungi Bambi ate gwe divorce gwe mwana w'abandi Bambi tomukola bintu bya kisiru Mama how are you Bambi divorce what's your name Eva Bambi divorce wafuna omukazi omu kyokka oyina effujjo kyokka oyina omukazi omusirifu nange Stella guess what mami ndi wano ne divorce ayina mukyala we kumbe kitegeeza Stella okimanyi embwa eno yatugamba omukazi okimanyi embwa eno yatugamba terina mukazi bali eno n'omukazi abamutegeeza mu magezi era nze by the way Stella mukutu agamba atya mukutu baba malomuga yabeero nga wabula embwa eyo you know olisitalamuga wabula embwa eyo you know she's so beautiful amala Stella ng'amugamba naye era tekajja kumalako wabula toŋŋamba ba yeah I know kalo nze wamma abawala abafumbo abato n'abakazi abakulu continue welcoming mbono mukwano gwa bba wange aye n'ekirala abawala bayigologa ku basajja gwe bakuloga bakuloga nze abawala bangi bempadde eddagala
bayambako okuloga Sharifu n'okusikasika abawala emutungo dayira VIP ku Sande omuyita ogenda okumuyita oti ng'avubanya amasavu banaye muloge ku basajja bammwe kati Alanyi yagambye takyakiitinga Alanyi bamuloga ali mu ddagala egwa amuyambako olaba gw'oyita kyaliwo yayambako omukazi w'okuloga nwana nnyo waliwo ne bagamba nti omukazi asobola okuloga nga buli wogendeye bwe tosituka mukama nze omuwala nga gy'olinga okaagalaako nga kakola katya ogende bweru don't do this Sharifu ekyo kyakutuukako ddi nkalina akadagala kyakutuukako akadagala nkalina akakola ekyo omukazi yenna ng'okeetaaga nnoonya ebyaddala tojjukira gundi gundi omujjukidde muleke nekali butanda nejasimu ino katonda byatuvaamu negenda yegagala okukola weka ate kankubuulire era kiremba yani kankubuulire waliyo obudagala bwa mirundi ebiri ng'oyagala okumanya nti omwami wo yakiitinze nga bw'agenda okukiitinga fumu tazikira naye ng'alina okukomawo ewaka ng'era fumu ayimiridde bwa fumu tazikira gwe leeta obushera olaba osobola olaba kati kambalagemu omwami wo ye nga ava mu motoka agenda kuyingira mu nyumba nga fumu tazikidde ajja hallo abeka abaga hallo asobola kulaba mulimu ddiyo neyefuna muntu akijjadde wanga eno putu abaazi na Michael Jackson n'asirayidinga ndio kusaidia ambaye mutegeera ekyo wetu olonga abadde nga munga seba amukubidde side eno nayingira ano bwati munyambe nebakemu kinyumiriza ddala nga bwe kyakutuuka tuli ku real story basing on true story abula Sharifu ojja genda oyogera ebintu mukazi wange tasaaga wanje mukazi wange tamanyi kuba lwali rayira zara tamanyi ayinza okunkubira Sharifu wamma Sharifu wamma nagamba akola bwati nze mumanyi agamba taga agamba asoka nasinda kabisa nona wabula hani asinya ka video nga bakatebyemu ku TikTok kanenska mga hani baade basaaga naye twade mu content lwali emwita hani nakusindika bajita tya ese mukazi wange asobola wandika oluzungu nga paragraph ogiteeka mu monitor baso ogikola mu story awandika bwati paragraph nga nnene bweti omutya mukwandika oluzungu ngamba like bwawulira ebibuuzi nga bino tasaagamu yitasaaga ngalo musanga mu ntebe nga Sharifu talimba kuba obeera naye buli Sharifu talimba ije bwamanyi kati twogeremukko bwamanyi kati gwe mukyalawo kati nze kati yenze yeggwe wano otusi kati nnyingidde ewaka asooka n'akola atyo ate nakubuuza omubuuza musibye mutya kati gwe buuza gaye hani how are you sibye otya ogenda kulya mmere nakuddamu tuli olwomanya olina omusango agenda atya ogenda kulya emmere ngenda kulya mmere toli ku juice ngagenda mulebe bwamala natugese mukazi we ninze
tuli kuwotse okwale sebo ati otumala owange nga nawe tugesawo nga wamukyankalanyiza wokomayo wakagabera ze uwo nkunyumize wange kati oli wange kasigera bamalirayo kati aha tugende maaso kale nja bikola ogenda kukola nja bikola bw'otakola sente tusibe tebyakusiba soko bya tebadde musene gatano Njayo sente. lwaki mumwagala mbakoleremu nga nze temwagalako kati bwamala okuleeta ebyokulya nga tuza ku mezi nga agumusindikira nga omumanyi akwata essimu namukyatingana nga batuddeawo mu ddiiro ndowooza kano wakalabye ate nga gwe wakoogedde nga ntandika okwesesa tusagamu nawe Sharifu wamma kano kasoze twakakoze mu kantu Wamala nsyakola. linda kamala Wai, togira linda kamala toyogera byange linda kamala olina amaka linda kamala Sharifu woyogera nga njogera buli kumakya nga nange njogera buli kumakya bwoyogera nga nange njogera buli kumakya kasawa yakweyabye tumali n'ebiro bike bwojja mu motoka omukulu akyali ako kaceere ati bireke Mbirese. wano Mbirese. wama Eva abeera atya tumalize ebiri awo no nga amaze okulaga ka video kati akola kanyumya nange byonyumizaako ebitono sebo nanti toyagala kunyuma kati kambyenyumize nayo kunyumiza seba agange gaffe agamwe gasigale nga malamu ate obyango byogedde bawulira Ojjukira kyali waffe oli yalina omukazi nga tayagala fumba ng'agamba Sharifu wali ajja omujjukira tuli omugaati ne kyayi yagamba ate omanyi ofumba amakoloni tuli omukyere gweke twagenda ne divorce ne tuleeta enkota y'ettooke bannange kati ago galeese gonna gaaki ne bannaye kanve ku mboozi eyo mboozi yali enjayiza mukwano gwange mukwano gwange bamubinsonyiwa bana bajja gitema ati nakuno tikitoko yajja wamma Sharifu tugende ngule firimu ama bebi wange bwolaba eno sho tubali tukola kantu yagamba kyali wange oyo yagamba oyo mukazi wa kyali wange yagamba bbaawe bebi naawe kubawawo obusolo manyi bewe yali mulungi mu kuba akasira kamana muli kasasiro ku maanunga naye omulundi gwe nasooka ogende wa divorce nga muwuulu divorce yaŋŋamba bw'ati muganda wange nze kasitamba n'ekipako nga kiramu n'ekigaati kyali kisinga okuntwala ewa divorce n'akasera ate nga tagganya kigaati oba okikubye ye nga abugumya bw'ati amazzi ge nakuba akasera n'ogamba oba baakafumba n'ekisuka ne banaye wali sita owa divorce ekigaati kyo ne divorce mpaka ne kati ku mugaati ewo tegubulawo tegubulawo kuba omugaati gukuwoomera ng'omuntu omugaati ogulaba nejja gukuuma waka omugaati ogulaba divorce kati kankubulira ebintu divorce byawoomerwa divorce awoomerwa soda wa pepsi awoomerwa ka pepsi n'omugaati pepsi ako nali nkayigiriza ne kakalaamu kakalaamu nga anywa pepsi naye omugaati ogwo gulaba lwaki gubeera mu nnyumba waliwo tukikiseera nga enjala ekuluma toyalina gasituka kuva mu nnyumba naye ngaekitookerwako osa kuba wali ekyogi mwana kyali awo bambi ajja atwalayo kogana amasowaani mwana kyali awo waayo n'omugagga wange soba naye tukyali mu nsonga ezo tubadde oyo asaze mu kamera omulabi
naye nga mugaga we yamukubidde. Sharifu furniture. Manyi engeri gyavuddewo badde ndabye nga nange ekyamazima oyo omukulu tayendanga. Tasobola yadde. Njagala twogere amazima nga tuwunzika sheno. Mukazi w'omukambwe si mukambwe. Si mukambwe. Kweli. Mukazi wange mukambwe. Mukazi w'omukambwe si mukambwe. Si mukambwe. Mukazi w'omukambwe si mukambwe. She's cool. Owo mukambwe. Oyo atakubuza nakubuza ng'okomyewo nga mwenyigidde. Just gundi ng'omukazi yenna every man goes through that. Wange ne baba anyiza. By the way me Abo mukambwe ng'omunyiziza. Mukazi katola lwe bakuba. Noja nga mukazi wange yankubye. Kati nono kunanyiga namunyigira Eva nuga era namukwese muga Eva nosineka binyo bankubaza mu nempi. Olira. Mbele wako. Bankubadise bo nzikiza. Nayenze ekimanyi ko nti bankuba. Anti nze bwoba ogudde mu kizibu manyi bompita. Hello? Muganda wange. Oliwa? Where are you? Koze ndi waka. Ogere ekyobusiru nkuyiwe ebinnyo. Ogere ekyobusiru. Neze muntu nze bya mwenze mbanyumiza. Mweta muso akunyumiza yako mwagala agange gasaanewo. Amaka ganywera dda. Amaka go ganywera dda era tewali ayinza gayugumya. gali gulu. Gali amaka ganywera dda. Ne bw'okubassamu otya. Teri maka manywevu. Teri muntu alina maka manywevu. Sebo watermelon. Buli omu bikankana tebatubuulira bubuuli. Olaba Brian Mulondo ne gundi. The Mulondos. Bana Brian Mulondo ne Manuela bamanye tulaga ebina Brian nagamba honey ne baseka ne bayita abaana bagamba papa daddy bibera kuscripting kamera ngeri maka. Kati olawo video Brian Mulondo we batwa ne Manuela bayinza okubanga obumba abukwata na mugwa kutaano nga bwali mu draft. Hey nkubule ebintu by'obufumbo bizibu nabo bafunamu olusirika. Ate kambabuulire buli bufumbo buli mu pistox. Ne kati nabo batulageko ka side yako. Nga bayomba. Brian Mulondo naye batulageko ku side yako. Buli bufumbo buli mu akaseera katuuka. Kati mwebuuza. Njagala kulaba Brian nga naye atadde Manuela simu bwati. Manuela mugambe, can you stop recording me? You know what you did? Don't you? Now you're trying to be nice. Byenjagala nze byokulaba ebyo. Nzera zawe ngena tandika kubawa. Njagala nonyo omuntu agenda okwata reality show yange ya family yange bulungi. Ansasule. Ante yo 85% ejja kuba mu ejudemu okuyomba. Nga bwe nagamba nti tuyomba nnyo. Andi kati oganga gakwata eyo. Anti njagala abantu balaga. Wali climax. Njagala balaga reality. Wagenda okulaba essanyu. Kumbe nabo basanyuka. Naye wano wonna ku dakiika esooka from the word go. Abantu tebatukwata. No. Fighting is not. Nega sikulwana ngamba. Like not fighting, like tujagira bisamannyo. Olaba reality shows ezo. Alanya ino obusungu naye bumukwata nga anoba. Nzolo. Sinobanga ko nawe tomanyira. Sinoba nganoba wa. Nze. Ola ati anoba le bamu omwala yamukuba oluyi. Eddie. Bireke bantu mulabisa bireke. Ola watu anoba kolo. Nze tusifunanga ko simu yo saa 8 gw'ekiro ng'esimu. Sharif. Mugambi abireke. Sharif. Ola ati anoba kolo. Kati kankunyumize ya kantu. Twava lumu ku shonge njala etuluma. Mawulira. Sharif na ngamba tugende uwe. Mbo mukyala we yafumbye akatogo k'amatooke n'ebinyeebwa kalimu omuzigo. Kayidde dda. Sharif n'akubira mukazi we. Namugamba baby tuli mu kujja eyo. Wafumbye ko mukazi akadogo k'ebinyeebwa n'amatooke kalimu omuzigo nga tuva ku shonge njala etuluma. Tugenda otuuka wa Sharif.
ng'omukazi awaata buwansi Awata mere saa mukaaga ez'ekiro. chef nakuma mmotoka nanga saa 8 saa 8 chef nanga ne alani zekyofola bulusi njagala okuva wano Ngagala kunoma. kati omuntu oyo yawedde akola ki Sawa mukaaga ez'ekiro. abekikomando bagaddewo akalimu tewali wa chapati ne muga kati ogenda kolo Eri waffe mutungo. ne muga kati ogenda kolo tudde waka Ngenda ku mugizi. ati tudde waka era ngenda girinda ne bagisuulamu eminwe nga wali nenga omwala yebo Nenga ye yaga nti omwala bwe yeyimbira nenga nze ku message andikwana ala ni mwana Nga mutuddawo. nze nga ntuuse ewange ndi mu kulya nkoko Ewake wo. maka gange ala ni mwana Mga Sharif ize Ngagwe okifibwa Manyi kikugedda. Sharif tata wa muyita jetiri Yamuziwe jetiri tumumanyi. yali abasamba Abakulidde mutungo bamumanyi jetiri. Wala tamumanyi. agamba pulidde ennaku nga njagala kujja nsula ewa jetiri kati kyengezaako balaga buli musajja buli relationship bannaye tomanya kati kankubuulire buli muntu yali afulumyeko ewe n'agendako n'asula ebweru Ebyo bibeerawo naawe. Naddala ng'eno weeri. Ebyo bikolebwa nnyo ng'eno weeri blood. Bwe Sharifu. Waliwo ekyalo kitaviika mu kiro. naye ate osangayo omusajja ye nga Asootambula. si kutambula omusinikirako ebinnyo luyi Nze awo situukawo. Nze embeera bwetuukaawo mumanyi oyo nga ngikoleeza. gyebali mumanyi nga n'omukazi akimanyi nti oyo wemupangululira Nga kuba omukazi. nabuzaako omusajja oyo natwalina Sharifu nembuzaako mukwano gwange omuwala bwakkuba oluyi mukazi we bwakkuba oluyi ewaka what is your reaction singa mukazi wakkuba naddala nolwabasiru Oluyi w'amalusu. Kuba nali wasuulwe. singa omukazi akkuba oluyi olwo Awo tewaakuteesa. okola otya Siri mulwanyi. Naye kyonna kyemba ngenda okukola ekiddako. Oba olina okunviira. singa mukazi wakkuba oluyi kazi kyemanyi abakazi tebakuba naye omukazi watuukira okukuba oluyi naawe kyabakubidde naawe muli oba okiraba omukazi watuukira okukuba oluyi naawe kyoba okoze kiba kinene era naawe ogwesalira Ensonga lwaki kambabulye tumalirize sheeno bwe bakkuba. abakazi kizibu omukazi okukuba yakuwasa Tuwulire naye ekyatuukawo. omukazi watuukira okukuba oluyi olwo oba olina kyewakoze nga naawe kenyinyi olaba ofiringa nze omukazi bwankuba oluyi oba singa nkuba oluyi ngenda mu fridge Nofuna ice. nenfuna amazzi aganyogoga N'ogateeka ku luba. I take a glass of cold water Memanya oteeka wano ebakuyisiza. after Twogera kyabusuulu. nemubuuza nemugamba honey are you satisfied Oba oyagala kunyongeramu. naawe anti omubuuzo ekyo lwa nsonga omanyi kyakubidde gukusinze Aludde mukubu empi. Balize show. Shewedde. Bye bye.